Nkulamusizzaako nate gwe munnange ampuliriza wano ku Uganda at large. Zikumeta yaffe leero tunuddeko mu kibiina ekya NRM era eno si birungi yadde n'akamu eri abo abaagala okusikira abalala mu ofiisi, anti bwe balonda omuntu mu ofiisi kitegeeza wabeera bagyepikira ekisanja bwe kiggwako babeera basuubira okuba nti wagenda kubeerawo okulonda essaawa yonna, naye okulonda bwe kubeera nti no munnange kugenda kukeerewamu kitegeeza wabeerawo booba okeereyesa. Naye munnange bano badduse jambwa okubeera nti bagenda mu kkooti okuteekayo omusango nti ebisanja bya bannaffe byaggwako. Lwaki tetuteekawo okulonda? Lwaki beeyongezaayo ebisanja? Kkooti bwetu munnange yabategeezezza yakabatemye era mu ngeri y'okubawa amagezi nti mwali badde mukola. Eyagenza okuwaaba yabadde omu kati ne banne, naye ng'omu eyawumyemu mutwe mu nsonga eno baamugambye nti wandibadde okola ekibiina ekikyo bwe kiba nti NRM eri slow nnyo ku ndowooza yo oba ku sipiidi yo okola ekibiina ekikyo. Kkooti bwetu bwe yamutegeereza n'asigaza ekintu kimu nti omuntu agooyingewa. Kaakati munnange kkooti enkulu wano mu Kampala bwetu bwe yawadde amagezi omukulu Daniel Obal okubeera nga akonsidaringa okukola ekibiina ekiki oba okweyunga ku kibiina ekirala kyonna wano mu Uganda ekitambulira wamu n'endowooza ze oba n'ebigendererwa bye, kubanga kkooti tegenda kubanga yeeyingiza mu nkwasaganya y'emirimu n'okusalawo ku bifo ebiwa chairperson mu kibiina kino ekya NRM. Kwegamba kkooti tegenda kukyusa timetable ya kibiina ddi lwe balonda oba ddi lwe bakola enkyukakyuka. Kakati awo munnange lunaku lwabaleerwako 5 omulamuzi owa Civil Division Musa Sekaana bw'atyo munnange bwe yasazeewo oluvannyuma lwa Obal okubeera nti yataddeyo okwemulugunya kwe mu kkooti era nga awawaabira abakulembeze mu NRM 7 balambirira abakulembera leagues ez'enjawulo mu kibiina kino ekya NRM era nga abalanga kubeera nti beeyongezaayo ebisanja mu ofiisi okusukka ku myaka 5 ekyo era nga kimenya mateeka. Bano nno be yabadde abawaabira kuliko Gaddafi Nasur ono ye chairperson NRM Youth League, kuliko Dominic Mafabi Kidudu nga chairperson NRM Elders League, kuliko Mwesigwa Rukari chairperson NRM Entrepreneurs League, James Tweheyo chairperson NRM Workers League, Jeno Jim Muhwezi chairperson NRM Veterans League, Gabriel Kato chairperson NRM PWDs, wamu ne Lydia Wanyoto ono nga chairperson NRM Women League. Kati Abel bw'atyo yadde asabye kkooti okubeera nga eteekawo temporary injunction ewa ekiragiro nti bano balekerawo okubeera nti nno bakolera mu ofiisi nga ba chairpersons aba league zino ez'enjawulo, balekerawo n'okubeera nti nno beetaba babalekerawo okubeera bamamemba aba NRM Central Executive Committee paka nga omusango gumaze okubeera nga guwulirwa. Obel bw'atyo yategeezezza nti bano bayogerako nti bakyagenda maaso n'okutegeka enkuŋŋaana, bakyafuna akasente benefits era bano bwe batyo bagenda beeyongezaayo oluvannyuma lw'okubeera nga batuula bwe batyo nga bakakasa nti yakati tukole bwetu ne bwetu tweyongezeeyo, ate nga bino byonna munnange tebikwatagana na constitution
ey'ekibiina kya NRM era nga agamba nti bano balinyirira eddembe lyabwe bo nga bo abalala abaali badde baagala okubeera nti nno beesimbawo mu kalulu ku bifo ebyo eby'enjawulo. Kale n'olw'ensonga eyo baleetedde oba bakozinze damage ey'amaanyi mu kibiina nti n'essuubi ly'abalala balinyiriridde ery'okubeera nti nabo waakiri bajjako mu bukulembeze okubeera nga bakulembera leagues ez'enjawulo. Kale bw'atyo munnange omuwolereza waabo abawawaabirwa James Tweheyo eyakubye ekirayiro nga awakanya omusango ogwawabiddwa Obel era n'ategeeza nti ono talinaawo tteeka okusinziira constitution ey'ekibiina mwasinziira kubeera nga ateekayo omusango mu kkooti. Kale bw'atyo lawyer James Tweheyo n'ategeeza kkooti nti Obel talinaawoko wayinza kusinziirwa kuyimirira kubanga ekisooka si member ku league era si member ku electoral college era Central Executive Committee mu mateeka yayongezaayo ebisanja ebya chairpersons bano mu leagues ez'enjawulo nga esinziira mu constitution ey'ekibiina. Omulamuzi Sekaana mu kuwa ensala ye yagambye nti bano Obel bayogerako ebisanja byabwe byaggwako okubeera nga babyongezaayo abayingira offense 2020 n'agamba nti NRM SEC yasalawo okukikola ng'esinziira mu constitution y'ekibiina era nga ensonga yava ku COVID-19 pandemic. Era omulamuzi n'agamba nti wabeerawo internal mechanism esobola okubeera nti nno ekwasaganya obutakkaanya mu kibiina ate kkooti munnange ebeera teyeyingiza mu internal matters ez'ebibiina. Kale bw'atyo munnange omulamuzi Sekaana n'akawaŋŋamula n'ategeeza Obel nti munnange wabeerawo omuntu yenna nga alaba ebigenda mu maaso mu kibiina bimukeereyesa oba bimunyiiza kiba kitegeeza nti aba asigaza option emu yakwamuka kibiina ekyo agende kubanga aba talina musango gwazizza aba alina kugenda n'akola ekibiina ekiki oba si kyo agende mu bibiina ebirala kubanga munnange NRM wetwogerere alina roadmap ey'okulonda 2026 kiba kitegeeza nti already beemalira dde ebintu byabwe munda bo nga bo era omusango bw'atyo n'agugoba Obel n'aviiramu awo.